Kadama Golaba oyo ali mu maziga. Centenary Bank yatutte ssente ze za myaka 4. Yatutte ssente za myaka 4. Ababuuziza lwaki ensonga ssente ze teziriko ku akawunti. Ne bamugamba nti ssente zo gw'obadde ozigabagaba era obadde oziwa abantu ku ki? Obadde oziwa abantu ku TikTok. Kati n'olwekyo ffe ssente tetumanyi gye ziri. Kadama n'abagamba nange ssente zange siziwangako omuntu yenna ku TikTok. Nze sigaba birabo ku TikTok, sigenda ku TikTok live. Ne bamugamba ffe kati tetumanyi lwaki ssente zo ku akawunti teziriiko. Kadama ono awaliriziddwa okuyita kitaawe. Wabula bw'ayise kitaawe bajje ku eno branch y'oku Centenary wali eri Nakivubo. Taata we bamusibidde mu kasenge. Ne Kadama ne bamukwata ne bamusibidde no mu kasenge akalala ne babateekako abasirikale. Buli omu nga baliko abasirikale ababakuuma. Oshegera ekintu ekyo. So Kadama ono abadde ku live y'omu ku batikitoka waneeno ng'akaaba asaba kuyambibwa ng'akubira ba Centenary Bank omulanga bamuyambe bamuwe ssente za myaka 4 miliyoni 4 zonna nga talinaako yadde n'ekikumi. Kansooke nkutuusewo Kadama ono abo bulumi bw'ayitamu olabe n'embeera gy'alimu. Nkusaba buli omu abeere mwegendereza nnyo mu bintu bya ssente. Ssente zibula. Ne nkusaba video eno gimpe like. Obulayinga video gijemba kuba itambula ku speed ya waggulu. Kadama oyo gwe batwalidde ssente.